gano ge bayita amagezi amazaale. Trust me, mwenna video eno mwetaaga okugiraba, mugiwulirize mugiwa amatu, ogirayikingeko bw'eba ekunyumidde, commentinga tumanye nti no video ekutuuseko ogirabye, teweerabira linnya lyo nakifo muwangalira. Kijja tutegeeza nti no gwe video zonna zonna oziraba era ozitegedde. Akatambi akali mu video yange eno kamwana muwala gwe mumanyi obulungi celebrity gwammwe gwe musinga followinga mumubeerako buli ddakiika. Omwana ono avuddemu omwasi. Ebigambo byayogedde byabo abagezi bokka. Kankakuddiremu ebigambo byayogedde byabagezi bokka. Ogenda kupiikinga mukko nawe ebigenda okugumya mu bulamu bwo. Ogenda kujjamu ebigambo ebigenda okukuleetera okweyagala nga wakatandika obulamu, okweyagala paka obulamu buno we bukutuusiza. Mu katambi ako kitegeeza tobeeranga awo n'oswala olw'ebyayita byo. Ebyayita byo bye bidefininga who you are today. Kankakuddiremu ebyayita byo bye bidefininga who you are today. Oba wali otya oba wali otya bw'ofaanana essaawa zino eno ebyayita byo bye byakutuusaawo. Y'ensonga y'akana akatambi. Njagala okalabe bulungi. Jjukira ng'ate kyesaagala kulekayo yenze Sheila Adita abeerawo obbawa zino eno updates. Jjukira nabagamba I give you updates ezikwatagana ku buli kintu kyonna gwe kyolina okukola kubeera nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, commentinga, likinga, kwata ku notification bell eri awo waggulu. My brother, my sister, videos zonna zigenda kuba zikutuukako bulungi nnyo. Ate njagala mukijjukire nti mbagala nnyo n'okusinga ekintu ekya kyonna. Abali mu Saudi Arabia mwe musinga eyo nno gye nkolera, muli bawakments bange. Abali mu Uganda ndi muna Uganda munnammwe mbagalira ddala okusinga ekintu kyonna. Ne mu nsi endala zonna zezitasobola kubanga mentioninga today all right now, mukimanye nti nno mbagala nnyo baganda bange mwebale kubanga mutwekumirako. If you're new, nawe consider subscribing, kwata ne ku notification bell oleme kusubwa. Katugendeko mu katambi kenjogeddeko akalimu ebyo ebigambo ebiwooma byotalina kusubwa naddala nga oli muvubuka. Ebigambo bino tolina kubisubwa. Katugendeko mu katambi ako katene ate era tubeere nga tukomawo. Hi guys, muli mutya? Olwaleero mbadde mpita ayitanga nveeyo nva kuzunga n'ensanga omwami abadde ali very smart, omusajja wa kitiibwa ate nga womulaba musajja mukulu mu myaka, nga omusajja wa kitiibwa. Omusajja abadde very happy to see me. Omusajja okumanya abadde very happy to see me n'amazzi gamuyiseemu mu maaso olw'okuba ndabye nampahaga. Naga bwana mmwe mbaagala nnyo gwe ne munno. Naye alina ekintu ky'angambye tekindese si kye kimu ne ngamba no, I have to come out here nkyogereko. Angambye abantu bangi bakuvuma ku media, abantu bebayisizaamu amaaso. Naye mugume ensi bwetyo, buli omu tamanyi tosobola kuvaayo n'onnyonnyola nsi kiki kituufu ky'oyitamu. Gwamanyi ky'oyitamu, gwamanyi hasoyo, gwamanyi gyenvuddewo era gwamanyi gy'olaga. Naye abantu abakuvuma mulimu omusajja gwe bayita Calvin Kayanja. Calvin Kayanja nze nali nakuzira okwogera ku ssimu yange kuno ku page yange nga nakuzira. Nga sagala mbuno kwa platform naye mukwana abantu bakumanyi naye ebintu bye bakumanyiko si birungi. Kala oswaza musajja gwe kyovula banzizayo nze nkutuuseeko obubaka. Omusajja agambye twalaba ekifaananyi ky'omusajja oyo nga kitrendinga nga yenna obumonde bumumize, emikyere gimumize, obuwunga bumumize. Ne bamubuuza ku interview ye naye ng'aswala okwogera ku past we. Calvin, omuntu alina amagezi ng'otegeera bulungi kulwaki oba oswala okwogera ku past wo. For us, we are proud of our past. Nze ndi proud of my past. Okitegeera kubanga nze wano e Bungereza sirinawo mama wange, sirinawo tata wange, sirinawo muganda wange, sirinawo anti n'emikwano nali sirina. Okitegeera twagenda okujja wano nga no one we know here. Naye era omuntu atuukawo nakubuuza munna wakikolo ky'okutuuka e Bungereza. Of course oba olina okwogera past wo n'omugamba munnange nze nali neemolera eyo Saudi Arabia kino nakino abantu ne bammanya bwe kufuna feemu kakkana feemu entuusiza eno yonna gyendi. Naye gwe abaana bakulaba weyita president w'abakadaama
lwaki tetubulira ku past wona fene tusikirizibwa mwana nagamba olaba Calvin Kanya yali akola mu bumunde naye kati sewo ye president wa Akatambi nange kanjira ntunda obutungulu bwange mukama ajja kuntuuseeyo nange ntuukeyo naye n'otya n'okwogera ku past wo naawe ne weeyita omusajja n'otunula mu kamera n'ovuma abaana bali Dubai bayiya bulamu no bayita bamalaaya otegeera bulungi obwongo bw'omukwano butono nnyo era tuddamu n'okukwata kamera ne weetunuzaamu mbuno ovuma omuntu kubanga obwongo bwo butono olaba nti osobola okwogera ku past wo obwongo bwo butono nnyo Calvin olaba oyo ayogedde ebintu byatabuse olaba oyo ayogedde omwaka guno gutandise na speed oba gugenda kuggwa gutya oba gugenda kuggwera kwani kansabe mukama guleme kunzigwerako nga bwe nagutandika insobole okugumalako kubanga guno omwaka gudduse gutwaliddemu abantu gutwaliddemu emikwano gutwaliddemu sente gulabisizza abantu abayina emitima emibi n'abayina emitima emirungi nammwe tujja balaba wetunaaba tubalabe tujja kuboogerako mu maaso mpola mpola naye right now gusinze kwanika bantu ba mitima mibi bantu benzi bantu babbi bantu batemu bantu bannanfuusi abalogo tegubalese wala abafere tegubalese wala bakifesi tegubalese wala gwe guno omwaka ababbi b'abasajja tegubalese wala gwe guno omwaka gugenda kwanika buli omu ate era buli omu tujja kubanga tumulaba olaba ne Muna afungudde omuntu we ow'omunda n'avayo n'abaako kyayogera mu bukambwe obw'amaanyi n'okuvuma n'avuma n'okuvoola n'avoola kibadde tekibeerangawoko era mu katambi akagambye nze nali siri wakuwabudde nga saagala kubanga nkwogerako nga saagala kukwata ssimu yange kumeshoninga linnya lyo naye waasaliddewo ayatula erinnya akwate essimu ye ey'ebbeeyi asinziire mu ggwanga ery'amaanyi UK, United Kingdom, London, England akole akatambi akawereze katuke e Uganda katuke kuyo omuntu gwayagala katukeko nga kirabika bambi it has been too much for her nga uya she cannot carry the burden nga uya she cannot carry the hatred nga uya she no longer carry the jealousy carry the embarrassment nagamba let me spit it out nagamba kanjogere remember tusiba tubagamba mwogerenga ebyo ebibaluma once woyogera ku kintu ekikuluma trust me you're going to be free ogenda kuba you freed yourself kwekyo ekizikiza ekikukutte so Muna ayogedde nasindika obubaka eri Calvin Kayanja namugamba naye gwe kikyo oli musiiwuufu wali ebijjanja n'ebikutuuka n'okona n'olabika bubi oli mukunvuma onzivuula onjogerako bino na bino mu katambi ako kalaze nti omwana oyo bambi abadde munyiivu and on this ndi ku saidi ya Muna nze Adita nabagamba nakowa omuntu ateeka munne wansi nze Adita nabagamba nakowa omuntu atayagaliza nze Adita nsiiba mbagamba bw'oyagaliza tolina kyogenda kuba lwaki odda ku mwana oyo omuto ayiyo obuyiyo obulamu she wants to have a good living a good life a happy life feeding a family ye feeding lwaki ogezaako okublockinga that girl's way moreover she's a girl mwana muwala akola other possibilities okulaba nti nno bambi abeera bulungi lwaki oyimirira mu kkubo lye bino byetusiba tubagamba abana Uganda muyina ekko ku mitima I don't know obeeno kasi bagituteekako nga ffe Abafirika Aba-Africans nze simanyi kikigenda mu maaso kubanga Abafirika muyina kala embi ffe tusinza okubeera ne kala embi nzirugavu abantu batuyita sitaani ate n'emitima gibeera emiddugavu at least beera muddugavu kungulu be with a light heart kijja kukuyambako a good heart tolina kyogenda kubeera omwana omumazeeko emirembe moreover oyagala abeere mu byakola housemaid yabivaamu agenze mu nsi empya gyotaloota kutuuka era gyotalituuka be happy for her let her be there in peace omwana temumumalaako mirembe omwana mumuleke abeere buli omu yamanyi ebizibu bya feesinga buli omu yamanyi kyasobola okukola okuteeka emmere ku mmeeza you people let people be muleke abantu babeere let people move on with their lives buli omu yamanyi ekitakukosa kiveeko genze Shila Adita nawe njagala manye endowooza y'omu katambi kaneeno subscribinga likinga commentinga atera embagala nnyo see you in my next video my people.